My name is the one, the king himself, Florence Chankola mu studios za Celeb Jazz chat. Dara nnyo lunaku lwaliro tulina abantu bangi nnyo ku show era twagala obebaza kuba mukola kyama nnyo kolanga muno gyemuli kisha ate okubanga muntu wagira amanya yenze King Smith nga bulijjo kabaka w'olugambo kabaka w'amawulire fully designed by Trisha Fashions mukalaba ndowooza akaviiri keeko ayakasazze simulala sijja mwogera teyampadde sente naye nga glasses zo za designer glasses akasuuti ko bannange wawo oyamba anulyadanga mbutuufu Museveni tomwinaako buzibu Bobi Wine tomwinaako buzibu n'abali eggulu ng'ogamba babeerayo babeereyo naye Lawrence tugende ndowooza mu gym sokendereko abantu ekikono bagambe yes boss tutandikira wabannanga amawulire ga Lwasa gakusanzeewa Kasusu Kanaswi abantu bigambo bingi bayogedde ku mawulire ga Lwasa naye nga ka hit keeko oba nedda nadde njagala tufuneko jja Kimbowa atubuulire abasajja nga balwasa bava ku kyokulaba muno obuntu webuti bwebuti kubanga kale wofuna sente ng'owetimawa nga weemiima ezo sente zigira zindese Lawrence mozaagala kambeere bwavu bwange naye nga waba wali ku oshegede Lawrence nga tukola ki ng'osaza kimu naye nga mugamba muti amannya nze Kabaka Smith sikola nze kankola n'omukolo manyiddwa nga Lawrence wano ku kamera okulaba muno tukutusako amawulire agakabye ennyo agafa mu ggwanga lya Uganda wanne wali naye nga tugenda kwotandikirawo speed ya waggulu nnyo amawulire go agali mu ggwanga lya Uganda mangi ddala abagenze eggulu bo bakyaliyo naye nga tugenda kwatandikira ndoza ku story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Maulana ne Rain era nga Maulana ye yamala dde okuba nga akolaki ng'afuna abakyala be babiri akibiri bweddu era nga zino munnange zo tuzimanyi era nga tukolaki nga tusobola kuba nga tuziyisaako maaso era nga yabadde ajja azogera abavubuka bano nno saagala mwerabire muno basomesa era nga adde basomesa amasomero ag'enjawulo wabula bukyanga bwanga bwa mmindi olunaku lw'eggulo masanyu weekend yaddemu masanyu mangi kati omukulu amanyiddwa nga Maulana ne Rain nga eno yemu kwezo duwe zajjo kubanga zimenyawo comedy industry ya Uganda era baga ba comedy nabasinga adde bazitya era nga adde basinga okubeera nga bali ku bunkenke nga avuka no performing nga bannaffe abamanyiddwa nga Amadrat ne Chiko ne bankubadde bo bavayo ne bagamba muno bagenda kukolawo battle of which ne biyingira mu COVID-19 kwegamba ne bigenderawo naye munnange nkunyumiza ki olunaku lw'eggulo obukyanga lubanga lwa mmindi omusajja amanyiddwa nga Rain yavuddeyo n'abeera nga akola okukyala okwabadde massive ennyo wano mu kibuga Kampala mu ggwanga lya Uganda naye ono birungi si birungi yakoze okukyala nga kwa nkukutu era nga kwe kusifu nnyo gyetwandiise secretive visit okukyala kuno emikolo egisinga gibira mikolo esatu abakyala gye basinga okwagala tusookera mu kukyala ne tudda mu kwanjula then ne tuva mu kwanjula then ne tubeera nga tugenda mu mbaga naye nga munnanga okukyala kubanga okusooka omukyala bwe yakyadde ewaabwe nga wulira nti mukyala tuba tulina okukyala yavuddeyo nannyonnyola ku nsonga zino naye bino byaddewo amidst all allegations mbuno Rain yakoze okukyala kuno nga wakafa comedian nakinku amanyiddwa nga MCEZ ng'era ne yafudde obulwadde bwa kansa naye ekigambibwa muno sente byakozeemu okukyala mbu ze sente ze yasonda okulaba muno bajjanjaba omuvubuka ono amanyiddwa nga MCEZ era ngo yamazidde okuba nga akolaki ng'aziikibwa abatamanyi MCEZ abadde waali for some good time era nga adde akakola breakthrough ye naye nga abadde performinga nnyo n'omukulu amanyiddwa nga MC Godi ngo nakyaliwa nga kuli ali ku Bukedde Fama ne ku Bukedde TV era ng'abeerako buli single Monday up to Friday ng'akola programs ze ez'enjawulo wabula amawulire go gama muno Rain yadde yasonda akasente akaweerako ddala akataka wansi wa bukadde mukaaga mbu era nga bamwakizinga okuwa sente zino muno mufo zitwalira omulwadde yakoze ekikulu ennyo kwekwata n'agulamu ebintu n'afuna emikwano gye awo 3 4 5 ne bagenda ne bakyala ewa mukyala we era nga bakoze omukolo gw'abaddeko amasanyu mangi nnyo wabula simanyi oba omuzimu gusobola okuwummula emirembe Lawrence gusobola tegusobola kasoba nga sente zaago z'olidde era nga ndabira ddala omuzimu ekiro nga gujja gulumba Rain gumugamba zukukonkyale kubanga wali sente zange ez'okukyala n'olunaku olwaliro masanyu njogeddeko ne mwana mulenzi Rain ku audio gwengenda okubanga nkuzanyira n'atunnyonnyola ebya sente zino era agambye MC Godi ayogeddeko naye sente ye yazibawa sente zebaali bakoze eki zebaali basonze era sente zebamusindikira n'agamba biyinza okuba bizze bikolaidinze bino byakolaidinze oli yafiidde mu kaseera ng'ate nalinayo omukolo ng'ate omukolo aguplaningidde for a very long time nga tasobola kubanga akola ki ng'agusazaamu so embeera bwetyo webadde katusooke tugende ndowooza ewa Rain tubeere nga tuwulirizaako ku
kiki kyagambye ku mukolo gwe mu ka audio kenjogeddeko ne sente zino waba yaziwayo sente zaali meka era zagirawa era bukakafu ki bwayina okulaba muno asotunyonyola ebya sente zino nga ebyagenda entambula zazo mujuke ensonga za sente teziba nyangu kyova abayimbi bannyo bakyali eggulu bakyakayana naye nga kigenda okuddako nze naawe wabula ye Rain yamaze dde okuba nga akyala takyakiza mabega naye ngaomukolo gwabadde very massive. So katugendeyo tuwulire ku audio no small time then wetukoma tugenda kuba tugenda mangu maaso naye nga njagala okwegamba muno happy birthday eri muganda wange amanyiddwa nga Kawalya Isaac nga abasinga mumanyi nga One Lord Case akola wali ku NBS TV nawe gamba muno happy birthday, big up upon yourself, large up upon yourself, great work to way to go and blessings and blow candles. Kyemmanyi kati cake zatuuse dda ku office kubanga Kezi si musajja mwangu naye nga happy birthday okuva no mu King Montage Studios tukulamusaako nnyo katugende wa Rain tumale tukomewo. Eso kakati nze bwentandika okunnyonnyola what happened mbanga gwe glasinga ali mu kwennyonnyolako wabula abantu abasooka okuleeta information ey'abafamire ekituufu kati bakimanyi era ndowooza singa osobola okufuna abafamire bonna Kabeere mukyala we Kabeere Godi Kabeere baani bonna bamanyi ekituufu era basobola ekikunnyonnyola. Nagezaako okwogera n'omukyala n'aŋŋamba nti essente zaasindikibwa naye zaakeerewa oba omutuukako era izidi nga tannafa ng'akukubira nga tokwata. Wayogera naye ddi? Nayogedde naye olunaku lwaleero obudde lutudde ku makya n'aŋŋamba zo zazze era nannyonnyola ekyaliwo naye ekizibu nti zaakeerewa okutuuka nga bamukubira nga takwata. Kati nebuuza Rain walimu mu Uganda tewalimu? Mwalimu. Yakunnyonnyodde n'ensonga lwaki zaakeerewa. Kyekyaleetera nga zikeerewa? Abantu Godi n'omukyala balina information entuufu where you sit with them bakunnyonnyole everything kyekisinga than me okutandika okunnyonnyolako cause omuntu ayinza olowooza nimba naye balina information entuufu era basobola okunnyonnyola nti kyaliwo ekitukuba ekituufu bakimanyi kati. Eso kakati nze bwentandika okunnyonnyola what happened mbanga gwe glasinga ali mu kwennyonnyolako wabula abantu abasooka okuleeta information ey'abafamire ekituufu kati bakimanyi era ndowooza singa osobola okufuna abafamire bonna Kabeere mukyala we Kabeere Godi Kabeere baani bonna bamanyi ekituufu era basobola ekikunnyonnyola. Nagezaako okwogera n'omukyala n'aŋŋamba nti essente zaasindikibwa naye zaakeerewa oba omutuukako era izidi nga tannafa ng'akukubira nga tokwata. Wayogera naye ddi? Nayogedde naye olunaku lwaleero obudde lutudde ku makya n'aŋŋamba zo zazze era nannyonnyola ekyaliwo naye ekizibu nti zaakeerewa okutuuka nga bamukubira nga takwata. Kati nebuuza Rain walimu mu Uganda tewalimu? Mwalimu. Yakunnyonnyodde n'ensonga lwaki zaakeerewa. Kyekyaleetera nga zikeerewa? Abantu Godi n'omukyala balina information entuufu where you sit with them bakunnyonnyole everything kyekisinga than me okutandika okunnyonnyolako cause omuntu ayinza olowooza nimba naye balina information entuufu era basobola okunnyonnyola nti kyaliwo ekituufu bakimanyi kati.